omutuuze eyali omukyala ex wo birthday belated at least. Doreen nasasira. Bajjo tuvire ku mwana. Bajjo tojja kulya. Bajjo ndi munyifu. So bajjo wana Doreen ku Twitter. Hamuweza message obwe kisirusiru. Bajjo na joli. Va ku mwana national media. We mwana tokirizibwa. Na musori akunswaze kutoli kunswaza ffe. Ziveko. Mugambe kimuva ku mukyala wange. By the way, happy birthday Doreen. May God bless you. Thank you for being a kind woman. Wade ndi wambwa. Nze ndichaliwo ndi wambwa naye. Webale kubeerayo. Tukwagaza birthday nunyi. Nina kirabo kyo by the way. Kyakufuula ow'embwa. Ndi complicated by the way kankubule mwe omuntu akyasijja okubeera omuzibu yenze. Ndi complicated nyiga mangu ate nkyawa nnyo. Kati Doreen mwana, Doreen ye muntu gweyinza okumala mu myaka nga simunyeze. Ne mande ndale munyega. Wamukyawa. Doreen chali wange nnyo Doreen oyo golaba. Naye ng'ekikulu kiri nti nakuzulwa bajja mukwana. Amwekubisa busimu. Amutimba ku gundi ku Twitter naye tojja lya bajjo. Awo bakiri nfiirawo. Bona nababeere ba X naye bajjo tojja kubeera X. Okwe bajjo ngenda kunoonyereza. Bajjo. Va ku mwana waffe. Va ku mwana national media omwana waffe. Namuswali akunswaze. Gotoli nswaza ffe. Ziveeko. Wakitegeera. Kumba bikuluma. Njagala okutwala okulabula mutuviire ku baana baffe naddala mmwe bategesi b'ebivulu mutuviire ku baana baffe mubaviireko ddala. So Bajjo, Abitex, Balamu, Akina mwenna abategesi b'ebivulu mutuviire ku baana b'amawulire mubaviireko ddala. Waliwo omutegesi w'ekivulu ayafunisa munnamawulire omuwala olubuto naye nkulinze ogaana olabirira olubuto lw'omuwala oyo. Ngenda kujja ku mpewo zino eza TV nkwabye nkunjogere eri abantu mbagambe omutegesi w'ebivulu ono yafunisa munnamawulire munnaffe olubuto naye aganye omulabirira. Waliwo n'omuyimbi yazadde mu munnamawulire naye g'amawulire nga yineeyo gye mbadde mpitira nga mbalaba kale. So nga tukyagenda mu maaso mukulikeyo nnyo mu story eyo amanya yenze King Smith wano ku BTM TV Access. Leero kyo njagala tugitwala mpola because mbadde mu luddo okunda bakuna njagala luddo balabako so njagala tugitwala mpola. So ntambula ne bannaffe aba King Montage Studios bano nga basangibwawo ennankula ku bitaala very serious bakuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna okutandikira ku mwana wazaalibwa birthdays then genda ku mukolo egiddako awo kujaganya mwana agenze mu top class P7 senior 6 ayingidde university graduation then genda ku mbaga then genda ate kufiirwa. Yes naye ng'emikolo gyonna bagikuba bannaffe aba King Montage Studios bakubireko ku 0702104425 bano bakafulu mu kuba ebifaananyi mu ggwanga lya Uganda. Kambagambe abantu abamu mukuba ebifaananyi omuntu nakikola ku simu nakizoominga nekifa resolution n'ofaanana nga akamenke. Ontegedde nnyo naye bano bagenda okuba ekifaananyi obeere nga bw'okirabako naawe myaka na myaka tekikuswaza. So beekwate awo ku Prime Tower Studios zaffe we ziri jangu ate obeere ng'otuwagira King Montage Studios. Tuli ku B05 ku kizimbe ekinene ekisingawo ennankula ku bitaala wennyini totunula wala wonna bw'oba obuuze tunoonye ekizimbe kiriko Equity Bank. So batuyita King Montage Studios batukubireko ku 0702104425 not 7 not 210 425 ate tusomesa n'abaana okukuba ebifaananyi ku nsonga mbwezityo ez'okukwatagana bwezo. Ne ba Harold Travel Consultants bano bagamba muno oyagala byakutambula mu nsi bino enaku enkulu olina muntu wakomawo mu ggwanga beekwate aba Harold Travel Consultants bajja kuba ate bakutuusako ebintu ebirungi ebyentambula bwebityo visa air ticket, hotel booking, camping, wonna oyagala okugenda mu ggwanga lya Uganda weekwate bannaffe aba Harold Travel Consultants bano nno bagenda kuba nga ate bakuyisaawo bulungi nnyo otambule ng'omukungu mu VIP nga totataganyizibwamu wadde ontegedde bunyo osule mu hoteli nga teriimu biku bakubire ku noti 770 mukaaga noti 3 noti mukaaga mwenda 0770603069 bannaffe aba Harold Travel Consultants bano bagamba muno be bano ddala mu byentambula wano mu ggwanga lya Uganda. Kale awo nga tuvuddewo speed ya waggulu nnyo still njogeddeko ne Jacob Omutuzze
ku nsonga eza wano ne wali nga bimanyi omuntu ng'oyo omusanga mu industry toyinza kubanga toyogerako naye. Jacob Omutuzze ono avuddeyo nayogera ku lutalo lwa Carol. Carol ono ye muyimbi ali mu ntalo essaawa zino era abaddewo agabungeesebwa mbu Carol kirabika okuba mbu yayagalako ku musajja y'omu ne Lydia Jasmine ng'omusajja ono era abayombya si mulala muyimbi munnaabwe eri ku Federation gye bakola ki gye babeera. Mbu era bano ababiri baali batambula wamu nga osanga Carol osangawo Lydia Jasmine. Nakigambibwa wamu no Lydia Jasmine ayinza okuba si ye muwakuzi w'entalo mbu Carol omutima gwe si naye si mulungi. Ani atugamba bino? Jacob Omutuzze agamba Carol ono omutima gwe si mulungi. Era mbu Carol ono ayinako omuyintu omu yamuyamba mu career ye ey'okukula mu music industry. Yamutegeka ewantu ewamu Carol n'amusaba ssente nga mpitirivu. Ontegedde bunnyo. So Jacob Omutuzze baamugambako. Jacob Omutuzze n'agamba amuyimbi kyoyo baamulaga posta n'agamba oyo Carol. Era ne yalayiza Duncan n'agamba amazima mba nkutte ekitabo ekitukuvu ekya Yesu Kristo ekimanyiddwa nga Bible. Sijja kulimba Carol namuyamba nnyo mu music career ne Carol tanzijukidde ansabye ssente nnyingi nnyo ng'omuntu atalina kyali akoze kyali amukoledde naye mbu baabigonjodde. Me personally Carol nange alina ekintu kye yankola. I think I was there. Naliwo. I saw Carol come into this industry. I helped her promote her music. But Carol ne tiimu ye gyakolagana nayo bankola ekintu ne ngamba ensinzibu nze neesonyiwa abayimbi nabavaako nabaviirako ddala. I can boldly understand and say abayimbi si bantu balungi kukolagana nabo. Era oba oyagala okutegeera ffe bapresenta tubuuze ku bayimbi tujja kukubuulira abayimbi nti abayimbi bankwe, abayimbi bambwa, abayimbi ba kisiru nga gye nkomeza. Katugende wa Jacob ayongere naye okulaga muna abayimbi bano ba mitima mibi akusekera ayina kayimba oba talina kayimba akulabanga kasasiro. But anyways, we don't care. First of all twasoma ate abayimbi basinga temwasoma abasinga mu primary dropouts abalala temwagenda kona mu primary mwana yakona ku lubaawo lumu bbiri okitegedde muli awo muzunga and you come and mutandika otumanyira ffe abalina ebitabo byaffe abalina zi degree ne zi diplomas. You people stop joking, stop that nonsense. Omuntu alina kyakwatiddeko ku music career yo baako naawe kyongo abaze naakutegeka ate ng'agenda kukusasula togenda kuyimbira bwereere. Return the favor. Carol tolina kyovaako. Anyways, saagala yingira mu ntalo zitali zange kankulage Jacob ayongere naye okulaga obulumi bwalina ku bayimbi naye nze abayimbi mwantama nabavaako. Ofa ki ne Carol Natongo? Sina kyenfa ne Carol Natongo. Carol Natongo gayi bamuyita Duncan. Duncan ayina ekivulu kya David Lutalo. Yazina ngamba Jacob okimanyi nti babiyimbi bambwa nnyo ne mubuuza kikyati. Nanga nti mulimu omuyimbi nateeka ku posta yange yansabye miliyoni emu kitundu ne mubuuza ani n'agaana omumbuulira. Nemugamba oganya omumbuulira ndaga ku posta weyandaze ku posta nageza okutuna bonna abaliko nga ndaba Carol nemugamba ate kubanga Carol n'agamba nedda nengamba nze omanyi njagala nnyo okwogera amazima nenzigye Bayibuli nengimukwasa mugamba obadde oyogera amazima si Carol ogamba okutta abaana bo paka oyangambye ye Carol nemugamba ye Carol seewuunyiza naye ate oyo omuvubuka Duncan nze yandeetera Carol yasooka dda okutambuza ennyimba za Carol era neewuunyiza nnyo Carol okubanga yamusabye ssente naye babimaliriza namugamba ajja muyimbira as simple as that. Neze binayogedde byadde biri personal gyendi biriwa nze nayogedde bugozi nenga nti Carol ate kubanga ye Carol kwamba abantu abali ku posta ati gwe manyi alina omutima wegutya gutajjukira. Lwaki ogamba Carol alina omutima wegutya? Gwe manyi era gwe nategedde gwe era nangamba yeye ne babigonjodde batudde ne management ya Carol ne babigonje nze kazi osimwinako buzibu nze Carol just omanzi njoga nnyo amazima amazima gajja kunzisalamu amazima gajja kera kumacha ganzise bagampesa obutwa nze nayogedde bugozi nenga nti ombantu bali ku posta kwabaddeko David Lutalo kazibe kapo olwa mitani wa kaviri Chris Jones nedda si Chris Jones ono yali ba station mayanja sechewa ne kubeerako ne Carol ne mugamba ku bantu bonna bali ku posta kuno omuntu gwe manyi nti ayinza okusaba ssente ali ogo Carol Natongo. Abantu abamu kufere tuli about money. Tuli about kubanga tubuzimba Uganda industry. Noko abantu betuzimba mu Uganda industry bambwa. Era noko bali kuvamo ojo kutegenda abayimbi Uganda bambwa. Omiwe mbuyo Uganda wamba no omukera ku macha. No mujja mu kaliyoki. No mufula sita. Nafuko wa kabi.
atuka kyana akolaga embwa abayimbi bambwa naye nsigana kwogera mazima oliwaddemu okunjagalirayo mukwogera kanga amazima oliwaddemu okunji as long as njogedde mazima bw'abanga kala agamba nti takiŋŋambangako nti bakuwadde sente ku promoting fulona aveeyo nze omu ku bwe twali mu CRA kene bagamba bannange okufa okuleeta omuyimbi omupya waki tusayininga Natongo siina kibi kinali njagalizako Natongo era n'ennyimba ze nze nzikuba tampanga ku nnyimba ze nzazenoonyeza nenzetekera mu nnyimba nenzikuba tajjanga okugamba nti munaye oluyimba luluno kyokka ate kyewuunyisa Wizkid ali Nigeria buli wafulumya oluyimba luweza ku email yange naye kalono aliwo awo Makindi yakola n'ebbaala naye tampanga ku oluyimba lenti luluno nenzazenoonyeza nenzikuba because njagala music industry ye Uganda naye kiri kifaane kiri kimu kyokka nti abayimbi batufuula ekizibu bano namawulire tuli babi banamawulire tuli bakopi banamawulire tubalemeseza going international banamawulire n'abakutandisa okugwa bekwasa banamawulire naye ate mwe buzibu bwe bakalo mwemuli asente z'abasajja abo nemugana okwogera obuziina bwabwe abasajja balogo abasajja batta abantu abasajja bakwata abantu abasajja basaddaaka abantu musirikira neffe twewaindoga tujja byogera oba mufa mufe ate nakuzodde muzibu munkwata empola njakera